era Musa bwe yafulumanga n'agenda mu wema. Kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Matters enkya leero nga kukulembeddwamu abavubuka. Kasaga Davis yakulembeddemu okusaba kuno n'akalatya abavubuka banne okukulembeza Katonda kuba bingi ebibawugula ne bibajja ku mulamwa. Naye ki ekigenda otusobozesa okukola omulimu gwa Katonda? Ye Katonda atulaba atya ssaawa zino butya bwe tuli. Kakati mu ddakiika zino entono ze nnina njagala okugamba nti no bwe tunaakolanga Mukama bw'ayagala agenda asobola otwambaza amaanyi ng'abavubuka, asobola otutwala ye makubo ge g'ayagala. Haleluya. Naye Mukama tasobola tutwala makubo ge g'ayagala ng'ate ffe tukyafaanana ne bali b'ayagala otutwalamu. Kasaga ategeezezza abeesabe mu kusaba kuno nti buli muntu yeetaaga munne okusobola okugenda mu maaso n'anenya abavubuka banne okwagala okwejja ku bantu. Singa Samwiri yali afaanana batabani ba Eri, mubamanyi batabani ba Eri baali Kofini nani ne Fenikansi bye baakolanga mubimanyi. Naye singa Samwiri yali abafaanana, Samwiri teyandisobodde kukakkana wansi w'amafuta n'okuyitibwa okwamuweebwayo mu yeekalo ya Mukama, kubanga bali bo baali baana ba kabona. Naye ng'ebikolwa bye bakola mukwano gwe nga tuyagala nakumanya nga be batoola ebiweebwayo be bakwatira abakazi mu weema z'eyeekalo za Mukama, kugamba beegada bakola buli kimu. Agambye nti mu bimu ku byatayinza kwerabira y'embeera maama we gye yayitamu okuviira ddala mu kiseera we yafunira olubuto okutuusa lwe yamuzaala. Olunaku olwasookera ddala nabagamba nti no singa teyali ono, singa naye yayagala yandinzigyemu si kyo, singa yayagala olubuto yandirusudde, kubanga kitange yali amaze okukola ki? Okumuleka ng'ate amaze omufunisa olubuto. Haleluya. Naye yayimirira mu kituli n'asalawo ankuze n'asalawo anjagale. Kale nebaza Mukama ku bulamu. Okusaba kutabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omwawula ekkanisa eno Frederick Lubega takubuzeemu. Njagala bategeeza tulina essomero lyaffe eryo erya Katwe Matters community. Katwe essomero mulimanyi erya primary. Tuyingiddemu n'amaanyi maki? Era bw'obanga osanze omwana ow'essomero lyaffe eryo nga waliwo oba si buyonjo obanga tatambudde bulungi, lumirirwa gw'oswala. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulu.